Nazzi kuno nga webakubuuza omuganda yaani, omuganda yabanga mulimi, ate omuganda obeera bulombolombo na nnono nga kwotadde n'ettaka. Ne baganda baffe abasinga obungi mu njega yatugwira bwe twakyasaba Sserajja okoota tusinga entannama tetwategeera bigendererwa byabwe, twagenda obitegeera mu budde bugenze. Mu bigendererwa bye byali bikusike mwe mwali okwavuwaza abaganda, mwe mwali okubajjako ebyenjigiriza, mwe mwali n'okubajjako ettaka. Ekyettaka kino tulaba ng'ekyomuzannyo ne mwana tukikoledde ddala bakikoze. Ate nga mukimanyi bulungi nnyo nti omuntu yenna gye bulaga okulamaka oteeka okuba ng'oliko ensibuko gy'osibuke wamwe gye bakuziika oba ewe gye weetandikidde ekijja. Kale njagadde twogere ku nsonga y'ettaka olwaleero n'ensonga nazijja kujja. Kati waliwo abantu abatategeera bintu bino wammanga, njala asooka bibanyula tusimbule video. Kisookera ddala omuntu yenna bw'akula alina okubanga amaka tebagabanga mu bbanga, bagabanga ku ttaka. Ettaka kye ki? Era ebyogera ku ttaka byebiriwa? Mumpulirize bulungi nnyo. Ettaka kye kimu ku ky'obugagga omuntu kyalina okubeera nakyo. Wasobola okuzimba ennyumba neegekawo olwo banaakolezaawo famire, n'alimirawo banaakolerawo bizinensi, eryo bayita ettaka. So nabo basobola n'okuziika oba osobola okuziika abantu gye bayita ettaka. Naye ettaka lino okubeera nalyo libeera n'ebiwandiiko. Ebiwandiiko bino byawukanamukko. Kye bayita endagaano. Endagaano eno bwe buguzi oba bwe butunzi oba bwe buwandiike obukolebwa wakati w'omuntu agula n'omuntu atunda. Era endagaano etetolekolebwa ku kyama n'erosibwano nga waliwo atunda n'agula ng'ate waliwo n'abajulizi abajja okujulira nti ku lunaku lwekulu wagula ettaka era ettaka lino liri mu kitundu gundi liri ku bunene bwe buti. Eyo gye bayita endagaano. Bwe tuva ku ndagaano waliwo kye bayita ekyapa. Ebiseera bisinga ekyapa kino omuntu okukifuna oba oguze ettaka nga lirina ekyapa. Endagaano tutera nnyo okubeera nayo ng'omuntu alina endagaano ng'ettaka lyalina lya kibanja oba ng'alina kibanja. Bintu biri bisatu bya njawulo. Omuntu agamba nti alina ettaka ateekeddwa okuba ng'alina ekyapa. Ekyapa ekimulaga ettaka lye we riri, obunene bwalyo n'obuyinja obusingibwa ku ttaka eryo. Naawe w'endagaano osobola okuba ng'omanyi ettaka lye we liyita n'obunene bwalyo, naye nga obwannannyini ku ttaka eryo tobulina, just oli wa kibanja. Kati ebintu bino bibiri bya njawulo byenjagadde olwe mutegeere. Kati ate abasinga obungi mu Uganda tuyina ndagaano z'amataka era nga tuli ba bibanja. Amataka gano gonna galiko bannannyinigo abalina ebyapa ebyo. Olw'okuba nti oli alina ekyapa yabeera n'obuyinza obusukkulumye ku nnannyini kibanja, ne nnannyini kibanja alina obuyinza era amateeka gabafuga mwena gyegali. Lwakuba nti mu Uganda abasajja abajja okusenga mu Uganda bagufuula mugano. Nyongera okujjukiza Museveni ne babbi bannammwe, ettaka lya Buganda liba ly'Abaganda, ettaka ly'e Busoga liba ly'Abasoga, ettaka ly'Abakalamojja liba ly'Abakalamojja, ettaka ly'omu Northern Uganda liba ly'aba Northerners, ettaka ly'Abateeso ly'Abatolo liba ly'Abatolo, ly'Abanyolo liba ly'Abanyolo, ettaka ly'Abanyankole liba ly'Abanyankole, ly'Abakiga ly'Abakiga, n'ery'Abafumbira ly'Abafumbira, ery'Abaganda liba ly'Abaganda. Ekyenjawulo ekijjawo kijjawo nti omuntu oba ovudde mu kitundu kyonna eky'eggwanga osobola okugenda ewantu n'ogula ettaka oba n'ogula ekibanja. Bw'ogula ekibanja awo wabeerawo obuguze ng'oguze oba n'oli akuguzizza, bye bantu babiri. Naye abasinga obungi kati abatutte ettaka mu Buganda babbye ettaka balibbye bubbi nga bakozesa ofiisi eza gavumenti eza lands okubba ettaka n'okukozesa emmundu nga bwe kyali mu ndagaano yaabwe. Kati mu ndagaano mu kiwandiiko ekyokufuga Uganda emyaka 50 mwalimu akawakati akagamba nti tulina okujja ettaka ku Baganda bonna. Ekintu kino bagenda bakikola, naye ku radio naddala radio ezandibadde zirwanira bannayuganda n'Abaganda okuli CBS FM 88.82 katonyeze ne 88.2 saako ne TV bayita BBS tebapfa kwogera nsonga z'amataka gano. Olw'ensonga nti amataka agasinga obungi ate wattu agagobereddwako Abaganda mataka ga Buganda, ng'ekitongole kirabira ettaka lya Buganda kye bayita Buganda Land Board. Ne kati olw'okuba nti Museveni yamanya nti alina okukozesa abantu be yateeka emmengo okumubbira amataka nga tewali yenyenyeza, kati akozesa abasajja ba Buganda Land Board ku biragiro bya mayiga okutunda amataka ga Buganda ne basinda Abaganda bonna ku mataka nga tewali wadde yenyenya. Ekituufu kiri nti wetwogerera essaawa zino Abaganda kati tebakyalina ttaka mu Buganda, tebakyalina ttaka era abasinga obungi kati momboze.
basigaza byapa nenge byapa bateka batuzaako de kyapa ekira ku kyapa kyolina amwe endagano zemulina batuzaako de endagano endala abalaba basse batwala amataka gammwe abalaba mu makomera lw'amataka gammwe ebintu bino bigenda maaso nga buli omu asirise. Abaganda balina kukuumibwa nga bali ku mataka gaabwe. Abaganda balina kukuumibwa Mengo w'Obwakabaka bwa Buganda era ng'omutwe omukulu ye Ssaabasajja Kabaka. Nazzikuno Ssaabasajja Kabaka yavangayo n'ayogera ku nsonga eziri mu Baganda mu buli sekita yonna. Wabula mu bbanga lino ery'emyaka kati gigenda okuwera 5 Bukyanga Mayiga azingako Ssaabasajja Kabaka omuwamba ye ne yeefuga amawulire. Ssaabasajja Kabaka takyasobola kutuwa message yonna egumya Abaganda buli nsonga yonna. Yensonga lwaki kati enjega nnyingi zigwa mu Buganda Abaganda ne battibwa ne basendebwa ku mataka nga teri wadde obubaka n'omuva wa Ssaabasajja Kabaka si lwakuba nti tasobola biraba. Amazima gali nti Ssaabasajja Kabaka bamuggyako media ne babazze nga ze mu lujjudde lw'abantu obubaka abale bamuwandiikira okusinziira bo kye baagala akole kye baagala ayogere. Takyasobola kwogera enjogera gyeyogera muli ng'ayogera agamba abantu ensonga kye ziri mu abantu ba Buganda. Ekyo nakyo takyasobola kikola. Kino kyali kiteeketeeke okujja Ssaabasajja Kabaka mu muzannyo guno okumuzza bamutereke bo Mayiga afuuke ekizibu ku media. Munanjulira munaabadde ku media ebiseera bisinga n'abaddeko Bukyanga Bwakabaka budde mu 1993. Bakatikkiro bonna abaddeko abazze balinyira bannaabwe bigere. Tekubadde nnyo bakatikkiro bettanira nnyo media. Ngera ekintu kino ky'okugenda mu mawulire bakitya nnyo bava lwalumu okwogera ku nsonga. Lwaki badde bakitya? Ebiseera bisinga omuntu gwe bayita omukulembeze akulembera Obwakabaka bonna abeera mwegendereza nnyo ebiga byagenda okufulumya agenda bigamba baani bagenda bifuna batya era ebiga byagenda okwogera bikiikirira ani bikiikirira Bwakabaka bikiikirira Kabaka bikiikirira Baganda nkiddamu. Bakatikkiro abazze balinyira mu bannaabwe mbigere babadde tebajja nnyo mu mainstream media okwogera ku nsonga zonna. Babadde nga bavaayo balirirwe nga waliwo ekyetaagisizza okwogerako. Ngononjulira okuva ku Josh Mayanja Nkanje okutuuka ku Weekitiibwa Dani Muliga babadde tebajja nnyo mu mawulire nga bavaayo awo ekyetaagidde buli nsonga yonna egwa ku Baganda nga bagyogerako. Naye olw'okuba nti bano abasajja bateekawo enteekateeka ey'okusiba Abaganda akatambaala. Ono omusajja afutubadde Mengo wasanyakawo Charles Peter Mayiga bw'amaze okusibira mukama we gye yamusibira ye n'amunyweza. Kati olw'okuba nti ayagala kuzibiikiriza ebikolebwa Museveni mu Buganda ye yeefudde nampulira ziri obutava mu mawulire. Ajjewo ekifaananyi kiri ekisookera ddala nti Obuganda buli mu matigga. Ajjewo ekifaananyi kiri ekiraga nti Uganda eri mu matigga. Bye bintu bibiri byakozesa. Mukimanyi bulungi nti Bukyanga tuva mu kalulu akawedde Museveni ke yabba muzzukulu wa Buganda Kyagulanyi Ssentamu. Ebintu bingi ebadde bituuka mu ggwanga nga bibikkibwa ne diversions. N'embeera neetuuka okuba nti kati obuseegu mu Uganda naddala mu Buganda bufuuse baana baliwo. Abaana bava ku mulamwa kati bakola kye baagala. Kino kyonna kireetera abantu bandibadde owoolera ku nsonga eziri mu abantu okubajja ku mulamwa bateeka ku nsonga endala. Kati lwaki njogedde ensonga zino? Wetwogerera olwaleero Abaganda baffe ab'omu Lusanja Baganda baffe ab'ekiteezi ge bakaba ge bakomba. Kasasiro ebyamuvaamu abitegeera baafira abantu baabwe ennyumba zaabwe ne zimenyebwa n'ezo ezaasibwako sseŋŋenge okubagaana okuzingiramu nazo zabagobwamu. Abasajja n'abakazi bano bali mu Buganda bali mu kkaaba twahanga entulege teri abafaako buli kimu bakibajjako wattu bali mu kkaaba. Naye mukulu ono bwe yagenda ewasanya agenda bakudaalira nakubayiwanirako nga bwe batwalira obuwunga n'ebijanjalo n'akomaawo. Tebaddangamu kugoberera nsonga zino olw'ensonga nti kino kigenderere bakikola kagendere ng'omukadde akogga. Abaganda otandika obafuula emmomboze mu Buganda obwabwe obw'abajjajjaabwe. Mu nsonga emu oba endala tugenza okulaba nga ebintu bingi ebigwa mu Buganda ng'abantu basirika. Wetwogerera essaawa zino bazzukulu ba Buganda basinga obungi tebakyalina kigulya magala ddiba ne basoma tebakyafuna mirimu. Ekinene ekyo bakola tegenda kutunda amataka g'abajjajjaabwe kunoonya passport egenda bweru mu nsi z'Abawarabu. Ne mu nsi z'Abawarabu gye balaga naye basanga bizibu byereere kubanga battirwayo bawambibwayo terina omwanyega. Kampuni bwe zibatwala basulayo omwana omu kubo bw'afuna ekizibu oba bale bafuna ekizibu kampuni nga zikyuka ziggalawo temuddamu oziwuliza. Byonna ebizibu bisanga mu Buganda naddala abaana Abaganda. Naye bw'otuuka ate mu bitundu by'abannaffe abalala gamba nga bano Abanyarwanda bo tebalina buzibu olw'ensonga nti bakikola kagenderere. Omuganda bamufosinga ave mu nsi ye agende ebunaayira bo bano basigale nga batwala mu nsi mu maaso. Ekyennaku ensonga zino bwe tuzoogerako bano abasajja basiba ku mawulire nga basala entotobo kye bagenda okusirwaza abantu ku social media ne ku mainstream media bo nga bakola balina okukola. Wetwogerera olwaleero ku program gye nakola ku lunaku olwokutaano abasinga obungi mwaliko kuba mwaliko bangi. Ne mbategeeza nti waliwo ekitta Baganda mu masomero waliwo ekitta Baganda mu malwaliro. Njagala nkiddemu nkibanyumira wano buli lunaku mukitegere bulungi nnyo. Baganda bange mwenna Baganda bannange naddala mwenna abasajja ba Buganda n'abantu abali mu Buganda mwenna
nzijono bategeza nti walo kyetuyita silent genocide kigenda maaso mu Buganda nga bakikola malwaliro ne ku masomero gye mutamanyi nabagambye ko ekyokuba nti abaana abazalibwa kati bakuba empiso ez'ekifuba nga bakusiba mu wiiki basiba bazadde bano wakati w'ewiiki emu ku wiiki emu n'ekitundu nga bakuba empiso eziri mu kutta abaana abo era ne mbagamba mu kyegendereze nnyo nafunye feedback okuva mu video gye nakoze nti kinayogedde ate nayogeddeko kitono ekiri mu Cancer Institute abaana abato basinga abantu abakulu obungi kino kyonna kivudde mu kusibagibwa kuba basibagibwa nga teri muntu yenna anyega ekyo nga tukivuddeko ekyo abaana kubanga bakuba empiso mu bazaali nga bakabazaala be balumba ku masomero kati ate waliwo ekyo kinabagambako nakyagenda mu maaso kyekirwa waliwo ekkobaane mu malwaliro gonna mu Buganda omukyala yenna bw'abanga Buganda bw'aba agenze okusumulukuka wattu ne banga ogenda kusumuluka bulungi nnyo lwakiri bakufoosinga okusala busazi nga tebakukiriza kuzaala ng'omukyala olala bw'azaala wabula mu kuzaala kuno bakola ebintu bibiri abasinga obungi mubadde temubitegeera biruwa bwe bakizuula nti oli mukyala Muganda baawe tebamutegeeza naawe tebakutegeeza kyetuyita consent kubanga omuntu obanga bagenda musala bamulongoosa baawe oba ye kennyini akkiriza naye tebasobola kwebuuza ku kintu ekyo bagambye ffe tetulina budde bwe tugenda kulongoosa nga bakuba kalifoomu munnange ng'ovaako mu kuvaako bakola ebintu bibiri bwe bamala okujjamu omwana ono abakyala basinga babakomya babasalamu enseke ne babakomya nga tebategedde kino nno kyama kiyinza okugoba abantu basinga obungi mu malwaliro omukyala ena kasaba leeta endagamuntu yobe papulazo nga zoogera oli Muganda bwezze kuzaala bakukomya bonnambiro nga totegedde basobola okukusalamu omwana n'owona ne bakusala enseke n'otaddamu kuzaala bawaakanya kwejaga ng'oyisewo ebbanga munoonye omwana ng'omwana takyalabika kumbe bakukomya nga tomanyi ekyo ng'okitadde awo wattu bamanyi n'okugjamu ensigo z'abakyala bano kagenderere ne bazitunda nga totegedde ogenda okuva muleeba wayitawo ebbanga ogenda okulya teweewulya teweetegera tobalansinga olw'okuba nti tetufaayo nnyo n'essimbi nnyingi nnyo ogenda okwekebeza nabadde ki abasobodde okugenda okukola ekintu kino bagenza okugenda mu sikaani bakebera wattu nga baasigaza ensigo emu nga tebategedde n'ekyokubakomya nga tebakimanyi nti babali babakomeza unfortunately nga tebategedde ebintu bino bigendera ddala mu maaso mu Buganda nera nga batagetinga abaana Baganda nembagano bagamba nti mu masomero gonna kati mu Uganda waliwo era ekigaana Baganda okugenda mu masomero gano okukola oba okusoma okufuna ebifo wano omwana yenda obulenzi nga Muganda ng'avudde okutula P7 nga Muganda babanda maakinga ekyo mukimanyi bulungi nnyo ne ku senior 4 banda maakinga ne ku senior 6 bati babanda maakinga bino birabikolwa mu Buganda alwanyi nnyo n'akola obulungi ebiseera ebisinga kijja kubeera kizibu nnyo okwenololinga mu university kati Abaganda tebakyabakiririzaako ddala kuyingira kusoma mateeka mu university zonna ezisinga obungi kubanga akabano kawamba bw'ofuna omukisa n'oyingira abagenda okusoma obusawo ne bakwenololinga ebibuuzo byo bakwanda maakinga era oyinza okumaliriza nga tokolifayinze naye nga bano abasajja bazinga balina obuli obutono bo ate basobola okolifayinga kubanga bo Banyarwanda ekino kimanyikiddwa kigenda maaso mu Buganda abanoonya emirimu kasita kubeerako nti olinnya Ganda munnange tosobola kufuna mulimu ebyo byonna bigenda maaso mu Buganda kati okuyita Omuganda mu Buganda kivumo kubanga tebakyagala kiwulira wantu wonna oba oyise ku kisaawe oba ogenze ku revenue oba ogenze mu ddwaliro oba ogenze mu banka oba ogenze luddawa wabula ebintu bino ebyandibadde byogerwako ne ku TV ne ku radio mu Buganda okutandika byogerako wabula basobola okukola programu nga yakunyumya ku mpira gya Bungereza yakunyumya ku bintu bya buseegu nga tebasobola kwogera ku nsonga zikwata ku Baganda bennyini abali mu Buganda ebintu bino bisasulire era ssente zitambula okukola ebintu bino ekyo nakyo mukitegedde nkitadde ekirala Obuganda osanga ng'obuseegu bukutte ejjembe nga woteeri ewakolebwa ebimansulo bino ziri mu Buganda eziggalwa naye ng'ekigendererwa kyabwe kyakusaasaanya kawuka nina ka vidiyo simanyi bwenkazanya ku live eno basobola okukkiriza vidiyo eno bayinza ogisensalinga nandi bawaddeko ekiri mu Best Hotel Busega naye vidiyo bayinza ogisensalinga ne mutegeera engeri gye bali mu kusaasaanyaamu obulwadde vidiyo bayinza ogisensalinga eno kubanga vidiyo zino ziraba abantu bangi nnyo naye nga mukimanye nti ebikolwa kamala okulaba naye nga vidiyo basobola ogisensalinga singa nzanya akatambi ako ne kazanya bulungi nnyo bwe mba naka savings manyi nakyo kikulu nnyo
wemba naka savings bayina kikulu nyinzo kubanga saka savings mu folder yange gendeteramu ebintu byange malo okulaba wano malo okulaba wano malo okulaba naka savings kati ka video kano sigenda kazanya wabula ngenda kulaga bulazi kifaananyi kyokka nga kiri posed eno hotel number eri Busega mu kibuga wakati kali posed just bwe kati onga bokalaba nga posings bwe nkazanya basobola okusenza linga video eno just think posings abo posings abana bwala bali bwerere n'abasajja bajja ku stage nga bali bwerere just ka video nka posings orenso nga tebasobola kukiriza video eno kuzanya nga posings oyo bajja ku mezi abawala nga 8 n'abavubuko abasajja ne bajja 8 ne bakola ekikolwa kya Adamu ne Eva emisana tukutuku be kawungezi tukutuku ngense eraba nga tekuliko wadde ekintu kyonna ekibe sitaza kisobola kazanya just njagadde bawo wekifaananyi mu kirebula bike kigenda maaso mu ggwanga ya Uganda ne Buganda ebikola bino byonna bibakola kujjawo mpisa na bulombolombo na nnono bya Uganda ekyo mukitegedde bulungi nnyo kale awo tuvuddewo mutegedde bulungi nnyo bwe tugenda mu maaso ku nsonga zembabuliddeko ez'amataka mu Buganda ate nga abasajja abagezaako okwewala be batta vidiyo eno mwagirabyeko naye nze ekikolwa ekyabaddemu sikiwagira naye ate omuntu bwakunyigiriza ennyo omuntu bwanyigiriza nnyo ennyindo agireeta omusaayi Grace Nadia nkujjamu WhatsApp ye nja kuwa katambi okalaba ogenda yononekera omusijja kulwana naawe omukyala Grace Nadia ojja kujja mu inbox nga maza katambi ngenda kakuyononekere ng'oli ewe kawe mulumu yo no problem etwali buzibu nja kakuwa ne wano sobola kazanya basobola kusansalinga video ne Facebook ya account ne page ne bagitwala ne bwoya ajja mu inbox katambi ngenda kakuyononekere ogenda yononekere mulumu yo no problem ekikolwa ekyakoleddwa abatuuze bano sikiwagira naye wonyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi abatuuze batwalidde amateeka mu ngalo bakakanye ku musajja gwe balumiriza okubagoba ku ttaka ne bamukuba ne bamutta atiddwa era ijja mugerwa ng'abadde yaweebwa omulimu okusimba emiti ku lw'eddwaliro era omulambo gwe abamuse bagusudde mu kidiba ky'amazzi ne baguteekako ekiti guleme kubbulukuka kooti yali yayimiriza nti buli omu alekerawo okukola okugyako sayidi endala kati bw'ageze gy'agenda n'asanga abatuuze ne bamukolako obulabe era ne bamutemula mu ntemula embi ennyo ey'ettima kati yabadde awo ne batambula bw'ati chairman n'aveeyo memwanyi namukuba omuggo waliwo n'omusajja omulala bamuyita Thomas ne bamukuba omuggo abantu ne baveeyo n'amajambiya awo naye era bwe mbalaba mbategeera kubamba manyi kati bwe bazze n'amajambiya yaffe ne tudduka ne tuyita mimwanyi biri mu bitooke muli ne tukkirira ettaka eriko embiranye eriri ku kyalo gayaza mutabani kanso ebanda mu DCMTN nga liweza yiika 275 ng'eddalo ly'Emmengo. Alright, eyo sigenda gendayo ekikulu ekyakoleddwa ku abo nze ku lwange sikiwagira naye ate bwanyigiriza ennyo ennyindo wattu ogireeta omusaayi bisere bisinga abantu banyigirizibwa ennyo bafuna obuzibu kati nsaba kuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka omutegeeza n'omuwaabira nti abasajja ba Buganda Land Board ne Wasanya Charles Peter Mayiga basindika abantu nga bali mu mmotoka eza drone ezimu ziba za Buganda Land Board endala za gavumenti mu bitongole by'okwerinda ne bagenda n'abasajja ba Mayiga ab'amagombola abagenda bafuukuza ettaka lya Buganda ne balitunda ebifana ebingendo balaga byabaddemu okulya n'okukomba essowaani nga wabaddewo obukongovulo okunoonya enkalu abazze okutunda ettaka nga ate kuliko n'abasajja ba Kabaka naye nga bano bonna bava Mengo nga ebasponsalinga bino mbiwulire bulungi nnyo
ogezaako kola ki bajayo mundu na biso tuchalinga lwaki twatwegeza kuleka tuyogerera please mukuru toja kusatisana kwa mundu tochigeza kusatisana mundu mister bakwata mister eno majambia eno mungu eno migo ndawaza kuchama chogana majambia eno mungu otegera nomugamba musengu kyatubuza utende kugamba tubuza tubuza otegera chama ngacha tuli tuchikira kubira kugulawo gomro sokizo kubi wango chifolo mayo kuchitofolo kuchicho aragwe mukuru mukuru wali wani alemu bila mweni alemu kubanga banyu mugayina gomenza ndi wachiza si weni alemu olabino byoko ogoloza mbandi weni alemu sikizwa cyo wanu gomenza wanu weni alemu segera katika nakaddako we mugenda okulabya amukungu obo omusajja wa kabaka abeta mukubba ettaka ne bano bonda tebasobola kubba ttaka nga Buganda Land Board kiriko mama igata kiri muwulira uyu atudde mu bulongo musajja wa kabaka nituba mukaaga kasawo atwala na muganga ne kasawo mukaaga uyu agala nakwegalira mituba mukaaga atwala na kasawo mu Bwakabaka bwa Buganda azze n'abasirikale n'emmundu ezisuka mwemu nga bagamba batwala ttaka n'okugoba abatuuze abali ku ttaka lya Buganda erya Kabaka. Kino Kabaka asiimye okuteekako ente n'embuzi eri Namuganga. Simanyi oba kyekituufu mituba mukaaga so bwekitibwe kiri. Ono mituba mukaaga wa Kasawo kindowooza bwe kibanga kyekituufu twetaaga buyambi sayidi eno. Ndowooza mujjukira bwenzize mbagamba program nti wasaanya Carol Charles Mayiga ng'ayita mu Buganda Land Board n'abasajja b'amagombola ab'emituba abagenda batunda ettaka lya Kabaka nga bagoba Baganda ku mataka. Ekyo ekifaananyi kye basiiga bakisiiga okulaga Ssaabasajja Kabaka nti omu ku beenyigira mu kugoba Baganda ku ttaka n'okulitunda. Kati ono musajja mukulu wa mituba mukaaga azze n'amagye ga UPDF balina amajambya bagoba abantu ku mataka bagamba Ssaabasajja Kabaka yabatumye okutwala ettaka lino bajjeko Abaganda. Kino kye mbagamba bulijjo nga temuwulira. Eno mission Mayiga yajja akimanyi kuba baje mukwaso goba Baganda ku ttaka okusiiga Kabaka ekifaananyi kikyamu kyobola nti yekumidde mu bidi etera kuvaamu kubanga tebaagala Ssaabasajja Kabaka kuvayo kwogera bigambo biki byongera ku nsonga z'Abaganda. Kambadde muwulire ebigambo bino si byange. Musajja wa Kabaka mituba mukaaga Kasawo atwala Namuganga ne Kasawo. Mukaaga ono mituba mukaaga atwala na Kasawo mu Bwakabaka bwa Buganda azze n'abasirikale n'emmundu ezisuka mwemu
nga bagamba batwala ttaka n'okugoba abatuuze abali ku ttaka lya Buganda erya Kabaka. Kino Kabaka asiimye okuteekako ente n'embuzi eno e Namuganga. Simanyi oba kyekituufu Mutuba mukaaga so bwekityo bwe kiri. Ono Mutuba mukaaga wa Kasawo. Kindowooza bwe kibanga kyekituufu twetaaga buyambi sayidi eno. Muza mukitegedde bulungi nnyo. Kati bano okukola ekintu kino bo baddira ne baggalira Ssaabasajja Kabaka. Kati Mayiga n'akola kyategeera obulungi kuba Mayiga yasoma amawulire n'asoma n'obwalooya. Kati bwe yasoma amawulire okulaga eggwanga nti liri bulungi, okugyawo ekifaananyi ffe abantu bannansi kitusiga nti eggwanga liri bubi, ayongera ku kya Museveni nkyokulega abantu banywa omwenge bonooneke bate obuseego butambule. Kati ye kyakola organizing functions after function ku ssente za state nga bwe nabazibasomera wazifuna n'okuteeka enkwezengeza e Bulaaya okulaga ensi z'Abazungu nti ne Uganda eri bulungi nnyo. Kati najja e Kampala nga buli luvannyuma lw'essaawa 6 alina okubeera nga ali mawulire obutegjamu okusiga ekifaananyi kyabwe kiri bulungi nnyo kibali bukola. Naye bagamba nga buli muntu lwavaayo okwogera naddala nga alina ekimugoba tabulwa nsobi gy'akola. Omwami ono wiiki eno abadde mu mawulire nga yeepositinze mu mawulire naye yakoleddemu ensobi mpitirivu nnyo z'agenda okwejjusa n'okutandika olwaleero. Katutandike n'ensobi z'owulire. Yazze n'agamba nti ye bwe yali Bungereza abantu abeekalakaasa era abameka yalaba bana. Nze Saabalabi waliwo abantu bana, omu babiri basatu bana ababadde beekalakaasa, omu babiri basatu bana. Yalabye oba yalaba abantu omu babiri basatu bana abali beekalakaasa, which is okay, no problem. Fere tulina buzibu babaali babiri oba basatu oba bana, gwe wonna wobalabira kitegeera oba kitegeeza nti abantu abo wabalabanga gye bali era nekyabaleta wali okimanye. Kati omwami ono tusooke eno ndowooza wali tujja kgenda oluvannyuma. Katusooke wano. Yasosewo n'agamba bw'ati. President Museveni atuuze emyaka 4 mugamba aveeko kakati bwe mugamba nti vaako n'avaako. Wafunye omukisa okubasenkanako bwabadde Bungereza okwongera okutegeera ensonga zaabwe n'ebibasiiwa. Nasikanya abantu bangi nnyo. Nze Saabalabi waliwo abantu bana, omu babiri basatu bana ababadde beekalakaasa, omu babiri njala muli statement esooka. Statement esooka gyakola giwulire bulungi nnyo. Museveni atuuze emyaka 4 mugamba aveeko kakati bwe mugamba nti vaako n'avaako. Wafunye omukisa okubasenkanako bwabadde Bungereza okwongera okutegeera ensonga zaabwe n'ebibasiiwa. Nasikanya abantu bangi nnyo. Nze Saabalabi waliwo abantu bana, omu babiri basatu bana ababadde beekalakaasa, omu babiri basatu bana. Naye ngeno ndi mu bikumi n'ebikumi by'abantu. Simanyi naye ndowooza mu bana abayingidde mu kifo wetwabadde ab'engeri ng'ezo baabaddewo. Era buli tubasisinkana beeyongera okutegeera ebintu ebiri eka. Ebyo ne mu Amerika byaliyo. Ne mu Amerika byaliyo. Ffe tetuli oba kino nkyogere mu Luzungu. I am not a political activist. I'm not an activist. I'm a leader. And a distinction must be drawn. Siri mu Luganda activist bamuyita batyaddamu mukakalukanyiwe. Kati mukulu Ssaano Gamulenge gye wasanya Charles Peter Mayiga badde Mengo. Ogambye toli political activist omukaluka oba omukakkalanya by'obufuzi. Oli mukulembeze. Ekyo nno kikyamu. Lwaki kikyamu? Omuntu bw'akugamba nti Museveni afuze emyaka 4 ebikolobero bikolwa mu Buganda ku Baganda obyogerako ki n'otabaako kyoyogera gwe n'oseka busisisikali muge nti afuze emyaka 4 haki ekikyuka. Ekisookera ddala gwe ng'ogwo omuntu okunyigirizibwa kw'Abannayuganda n'ebizibu ebigenda mu maaso mu Uganda gw'oba tobiraba kyekifaananyi kyewasole weteekamu. Okunyigirizibwa kw'Abannayuganda n'Abaganda mu Buganda gw'oba tokulaba era tofale ku myaka 4 Museveni gy'afuze kyekifaananyi ky'osooka okuteeka. Ekifaananyi ekyokubiri bw'ogamba nti toli political activist oli leader. Political activist
bebafu bakola emirimu gino ku social media naye ate gwe oli politician wabula toli activist ebintu biri byanjawulo gwe oli politician ne toli activist kati ffe kino kyetukola kyetuyita activism era yensonga tuyita ba political activists gwe oli politician ate toli leader lwaki Ssaabasajja Kabaka ye mukulembeze waffe w'oku ntikko bw'alonda Katikkiro gwaba yeerondedde so si owa Museveni ono atuddeko gwe Katikkiro akulira political wing eya Buganda kubanga Buganda government eyeetongodde Buganda government eyeetongodde yensonga lwaki erina olukiiko lwe tuyita parliament era omuli abakiise omuli ne Ssekamwa oba gwe tuyita speaker kati gwe leader of business gwe politician oli politician okitegeera kati bw'ogamba nti just gw'oli leader toli politician kitegeeza ni office gy'olimu togimanyi office gy'olimu ya political wing ekyo nakyo tokimanyi wabula bw'ogenda toli political activist yesu oyinza okuba oli mutuufu naye ng'oli politician yensonga lwaki ne system gy'olimu ba gyewenyumirizaamu gyera gye waakava wiiki nga 3 mabega y'Abongereza Charles ye kabaka w'Abongereza wabula sa oba wakati oba yafuuse sa prime minister mpya Stama ye political wing ye munnabyabufuzi lulangira nga luli eri kati kyekimu naawe kati gobojja n'ogamba nti toli gw'oli leader toli politician kitegeeza nti gwate oba niwe oli mu office tomanyi kyekyokola politician yenna ali mandated okukomentinga ku kizibu kyonna ekigwa mu bendo lyatwala lyonna erya Buganda era bwe kiba kikutte mu kitundu ekirala eky'eggwanga era nayo kimukakatako kyogerako kubanga Buganda eri mu Uganda okitegedde omanyi mumwogera temwagala kutegeeza bantu kituufu kikimuli mabega awo nawo tuvuddewo mukawulize bulungi nnyo siri mukakalukanye wa byabufuzi ndi mukulembeze nuŋŋamya abali mu gavumenti nuŋŋamya n'abo abagala okuyingira mu gavumenti njogera ekyo olw'embeera gye ndimu naye omusajja atudde eri alright ogambye nti toli mu kakalukanywa byabufuzi wabula oli muluŋŋamya w'abali mu gavumenti n'abali mu ludda olwagala okujja mu gavumenti mukulu osobola okutuleetera vidiyo yonna ng'oluŋŋamya ku nsonga n'ebikolobero Museveni byakola mu ggwanga ku lwa Buganda just a single video nga you are condemning the Museveni's regime on kidnaps, torture, land grabbing and massive killing of Baganda in Buganda. The indiscrimination of Baganda in all sectors. Tochikulangako. Bwagamba nti olungamya n'abagala okujja mu gavumenti nga bw'olungamizaani. Tujja waawo. Manyuga feka. Tudawo kati balya kasooli omwoje. Kati zembeeraawo nga njanukula oyo. Ate munnaddala nga byayogera si bituufu. Gwe ogenda n'ekyo omanyi omukulembeze anyigwa emirundi ebiri. Bw'okola kino wabaayo n'akiwakanya. Bw'okola kino wabaayo n'akiwakanya. Bw'ogenda n'ekyo olaba nti kituufu. Ate bwe kiba nga okikoze mu bulungamu tukikweyimirira. Waliwo n'abalala abalowooza nti entalo zaabwe z'ebyobufuzi ffe tugenda okuzibalwanira so nabyogeddeko emabega. Balowooza nti bajja bayambako okulwana entalo batufuule balinyira ku ffe tuveeyo twogere bino akati n'olwekyo waliyo n'abalala bayinza okugamba nti Katikkiro oyo tumulwanyise ng'omuntu Katikkiro tumulwanyise ng'omuntu tumulwanyise emyaka 11 anaavaawo ddi bannaaye aveewo okubaawo okubalumya omutwe bw'oba okola ebintu ebirungi era bakyogera. Right. Wagenza maaso n'ogamba nti gwe tofaayo ku bantu boogera naddala atudde ku kafo mweggula Maria Kasooli w'enajja n'ayogera ebigere bitali bituufu. Kati ebiseera bisinga mukulembeze bw'aba ayogera eri abantu ensonga ezitalina makulu taziwa makulu
bawa nnyo ensonga ezirina amakulu bw'omanyi nti abakwogerako tebalina makulu lwaki ate obwogerako nnyo era obateekako essira kitegeeza nti abantu bano bawuliriza era kati kuno kwoli oyinza na kuba nga oli mu fake account nga kwoli owuliriza kubanga bwe twogera ebintu bino mulina bye mukyusa mulina bye muyimiriza kubanga omuntu atalina amakulu tosobola kumulifaalinga olwoga nti mwogereko nti gundi eweggulama oba gundi ali akasooli egindi kati bye tubagamba nti mwegendereze nnyo nga muzze mufunye enjogeza mwogera mu bantu mujja kwokya watandise okwokya n'ogamba nti abagenda okuzimbirako ebyobufuzi nga bwe wali weesimbyewooko ddi mu kifo kyonna agenda okuzimbirako ebyobufuzi ogambye toli political activist, you a leader. So who's going to lean on you to gain a political platform? Because you said that you don't hold any political office. So politicians, they lean with the politician or they line with the politicians. Kati kuba toli politician nga weganya. Kati ate ba politician yogamba ko bakuzimbirako ki. Era oyina ki bagenda okuzimbirako. Tiwali ki bagenda kuzimbirako. Kubanga toyina kya makulu kyeri Buganda kyegina Uganda kuzimbirako tekiriwo. Goli investor eyajja okuinvestinga n'okubba nga to investinga mu Buganda. Yensonga lwaki wali mukama olukwe ngo yagala ave ogosigaze ebibogaga bina byinvestors mu Buganda kusereza omugaza Buganda. Kyoliko kyokka tiwali kirala. Awo tuvuddewo. Wagenze maaso n'ogamba bwoti. Lwaba bibungesa. Katikkiro Charles Peter Mayiga alina kyekubiira naddala bannabyabufuzi abali ku luvuganya government specifically ekibiina kya National Unity Platform mbutakkaanya bwe babadde nabo waliwo ababibungesa nti olinako oludda olina sajje weekubira mu kibiina ekyo kubamu ku bannabyabufuzi bano yogera kubeera mwerufu yogera ku Mpuuga ne Bobi Wine Kyagulanyi ndowooza byoliko ebyo lwaki tabeera mwerufu ono si byoliko ebyo simanyi ndowooza bulowooza nyinza okuba ndi mukyala ekyondooza kyoliko bye tuwulira baga nti bamwerufu oyina saidi kuweekubidde nnyo waba babiri bino webiwulira bikuyisa bitya batekwa abantu kubaako kye boogera Adamu Katikkiro omuntu munene agoge mazima bulijjo abantu baagala okulaba gyagwa ekyo kibaawo kiringa bw'ogamba nti nsonga ya busiraamu omulangira Nakibinge atyogerako ki kuba munene ekyenkaniddeawo mu busiraamu naye sirina kyekubiira mpozi abantu bayinza okwogera bwe batyo olwokuba Mpuuga nyinza ogamba Mpuuga nze namutwala Emmengo naye n'onaleba Kyagulanyi twamanyiganya naddala nga nabagenda mu byabufuzi ddannyo ati nali minisita w'abavubuka kati abavubuka abo nga abo abaali mu kisaawe kino ekyokusanyusa nga bwe yali nga mbeera nabo nnyo okubazzaamu amaanyi era bwe yakola embaga ne bwe wamubuuziza bwe yakola embaga n'atampita yagamba simanyi kyamutuko nenfuna naye olutalo lw'amaanyi nnyo nemugamba nti bweyinza nga n'essimu zange azirina nga tuwogera ku simu bulijjo ebintu ebirala bingi nemugamba oyinza okyokunirabira nga owasa omukyalo oyo babi mu bantu bonna bonanzigola nsonyiwa mukama wange oba kaali twaziweerezaawo babiki tumanyiganye kuva dda bonna bantu bange enjawulo yokka mpozi abantu gye balaba bano ngeri gye bali kakati bali katuuti ensi batunuulira ebintu mubikutte mutya mwembi kakati tebasobola kufuna butakkaanya ndowooza abantu abamu bali balowooza ekiboogeza ekyo anti bino ebya honorable Mathias Mpuuga commissioner babawadde akasiimo biki ng'abantu bansuubira nti nja kuvaayo bannange obuzibu bwa parliament buli awo ezo sente ze baabawo bagamba baziisa mu mbalirira ya parliament mweziri baziteeka mu bo bennyini ababaka oba tibabisoma simanyi n'obusiimo naye ekyo si kyekikulu omuntu alumirwa eggwanga wetwogerera kati yalibadde yeraliikirira obungi bwa BMP. Alright kale kamwa kabi ekassa Siroganga wasanga karo Charles Peter Mayiga Saloga mulengejja bakubuuzizza okolera ani oyina ludda ki oludda lutulumanyi lwa Mpuuga si kye kikulu naye olina ekintu kyokubyemu ggoolo manyi okwogera ennyo kibiseera ebisinga kibi nnyo ogenze n'ogamba nti wali minisita abavubuka era Kyagulanyi oludde naye nnyo naye singa obadde n'ebifaananyi ne Kyagulanyi walibadde wabiteekayo dda okulaga nti Kyagulanyi obadde ne sirabangayo wadde ekifaananyi kyo ne Kyagulanyi ogambye nti obadde n'ebbanga sirabangayo ekifaananyi kyo kyonna ne Kyagulanyi ebikadde ogende tabadde mukwano gw'ebbanga bwe mukwano n'ogamba nti kyolinga ky'omunenyamu teyakuyita ng'awasa babi teyakuwa kaadi ne kikunyizaamu nnyo era n'omugamba mbu lwaki teyakuwa kaadi n'onyiiga ku mbaga omuntu awulira ng'alina obwongo ekigambo ekyo nanyiigamukko tebampa kaadi
nanyiga mu kkooti bampaka embaga si ya leero omuntu yandibadde abuuza bw'oba ataakuwa kaadi genda ku mbaga n'onyiiga obusungu bwatandikiraawo nekikutwala osende n'ettaka lye eryebusaabala obusungu bwatandikiraawo osende n'ettaka lye anti ogende tolina ogabe mukwano gwo nnyo omanyi midiya eno nzibu nnyo n'ebigambo by'oyogere kyokula mbagende nti bakatikkiro bonna abaasooka mu mwaka bayogerangamu emirundi ng'esatu ena naye ono afubye okula nti mu mwezi guno ayogeramu statement nga 20 mu mwezi gumu mukulu kano kankabaddiramu ndyokembawo ekyokwogera kankabaddiramu wano kokkaako lwaba bibungeesa nti katikkiro Charles Peter Mayiga alina kyekubiira naddala mu bannabyabufuzi abali ku luvuganya gavumenti specifically ekibiina kya National Unity Platform mutakkaanya bwe babadde nabo waliwo ababibungeesa nti olinako oludda olina sajje weekubira mu kibiina ekyo kubamu ku bannabyabufuzi bano yogera kubeera mwerufu yogera ku mpuuga ne Bobi Wine Kyagulanyi ndowooza byoliko ebyo lwaki tabeera mwerufu ono si byoliko ebyo simanyi ndowooza bulowooza nyinza okuba ndi mukyalo ekyolooza kyoliko bye tuwulira baga nti mu psychology essomo ly'embeera z'abantu n'obwongo body language facial expression ekivaamu when they ask bakubuuza ekibuuzo n'otakiddamu n'okozesa gesture oba ekikolwa ky'okuseka already oba okubizza ejjinja okuba okozesa ejjinja alimu okubisa ebinyonyi bibiri one already olaze nti olina omuntu gw'osupportinga already olina omuntu gw'ojerega gw'otalaba nti waali akaseka psychologically abasoma psychology abasoma body gestures ne body language akaseka ako koseka nga bakubuuza mufujja okuddamu ekibuuzo direct nti sirina gwempalana just akaseka kokka kakuwa answer yes biri olaze already oyina gwo supportinga ate oyina gw'oteeka wansi gw'otalabawo nti balina n'omwogerako ku maaso go kalogamba olioya simimu ne just ebigambo byakubuuzizza gesture gy'okozesezza ey'okuseka yokka abafu abasoma psychology kiba tumaze okutegeera kikyotegeeza kankabaddiremu mabina ebintu n'obisomesa bannayuganda abitegeera ddala abantu abatategeera bintu bino lwaba bibungeesa nti katikkiro Charles Peter Mayiga alina kyekubiira naddala mu bannabyabufuzi abali ku luvuganya gavumenti specifically ekibiina kya National Unity Platform mutakkaanya bwe babadde nabo waliwo ababibungeesa nti olinako oludda olina sajje weekubira mu kibiina ekyo kubamu ku bannabyabufuzi bano yogera kubeera mwerufu nga tuzze mazima twogera ku bintu bye bamubuuza mu ddakiika esooka waliwo ekintu ekikudegesa obulingaaya waliwo ekintu ekisessa mu kibuuzo kye bamubuuzizza no ku bintu olwo bwe yayitidde bayeyekungu waliwo ekibuuzo ekiyinza okutikkisa omuntu obulingaane budda ku ngulu omanyi bano abantu abatali baganda ebiseera ebisinga tebamanyi tusobola okusoma embeera zaabwe ez'obuntu ntuzitegeera ku bibuuzo bakubuuza kuliko ekibuuzo ekikuleetera embeera ekuteeka mu motion y'okuseka oba mu laughing gesture oseke ekikolwa ky'okuseka nga bakubuuza ekibuuzo mu lulimi olwa psychology either oba okkiriza oba ogereze ku bintu biri kubirako ekintu kimu kyebagambe kiri kubanga tewali kibuuzo kikusesa wano tewali kibuuzo oba tewali kintu kyonna kikusesa kakaddemu njagala abantu bategere ekintu kino omuntu ombuuza ekibuuzo osula luddawa mufo kyogati nansanaga kati gwe mbuuza gyensula wakwatako bakubuuza osula luddawa nansana teweetaaga kuseka kangaddemu okawule bulungi nnyo lwaba bibungeesa nti katikkiro Charles Peter Mayiga alina kyekubiira naddala mu bannabyabufuzi abali ku luvuganya gavumenti specifically ekibiina kya National Unity Platform mutakkaanya bwe babadde nabo waliwo ababibungeesa nti olinako oludda olina sajje weekubira mu kibiina ekyo kubamu ku bannabyabufuzi bano yogera kubeera mwerufu yogera ku mpuuga ne Bobi Wine Kyagulanyi ndowooza byoliko ebyo lwaki tabeera mwerufu ono si byoliko ebyo simanyi ndowooza bulowooza nyinza okuba ndi mukyalo ekyolooza kyoliko bye tuwulira baga nti
mwerufu oyina side kuwekubidde waba babiri bino obiwulya bikuyisa bitya bateekwa abantu okubaako kye boogera Adamu Katikkiro omuntu munene ako ge mazima bulijjo abantu baagala okulaba gyagwa ekyo kibaawo kiringa bw'ogamba nti nsonga ya busiraamu omulangira Nakibinge akyawogeraku ki kuba munene ekyenkaniddeawo mu busiraamu naye sirina kyekubiira mpozi abantu bayinza okwogera bwe batyo olwokuba mpuuga nyinza oga mpuuga nze namutwala Emmengo naye noonaleba obukyagulanyi twamanyiganya naddala tanabagenda mu byabufuzi ddannyo nali minisita w'abavubuka kati abavubuka abo abo baali mu kisaawe kino ekyokusanyusa nga bwe yali nga mbeera nabo nnyo okubazzaamu amaanyi era bwe yakola embaga ne bwe wamubuuziza bwe yakola embaga n'atampita yagamba simanyi kyamutuko nenfuna naye olutalo lw'amaanyi nnyo bwe yakola embaga n'ampita nenfuna naye olutalo lw'amaanyi nnyo so omuntu oba takuyise ku mukolo gwe ojjawo obusungu obutuuka okunyiga nenfuna naye olutalo lw'amaanyi nnyo wano omuntu gwakubuuliza ekifaananyi kyonna ekikulaga nti oludde ne Bobi Wine nga omumotivating nga kiri luddawa oba ngaoli naye tekiriiwo kuba tekiriiwo nowhere ekirala kino kye kyakuviirako osenda ettaka lya Kyagulanyi otuuke ekitono kigabira Abanyarwanda bazimbeko wa hotel era ng'Omuganda gowalana teyayogera kigambo kyonna yatula mu kati n'akulukusa amaziga n'asamba ebikoola n'atambula n'agenda n'asirika ng'Omuganda ayagala baffe era ayagala Obuganda yandibadde afukumuka ebigambo neyagamba nedda kabaka wange mwagala kyonna kyemunkola ngenda kibira okuva ku olwo empalana gy'olina ku Kyagulanyi tetandise leero kati lwokuba nti azembye obufuzi wattu ate ne gujja bagira kubanga olina abantu bwe mwali mwateekawo nga musuubira nti mwateekawo Parallel State Emmengo teri agenda gikwatako wekijjidde nti ate wattu muzzukulu wa Buganda yayagalwa nnyo Abaganda gwe ne kikufuula nti gwe ate oyagala okuba nti osinga mukamaawo mukamaawo kabaka nti gwe weetwala nti Katikkiro mu Katikkiro si muntu Katikkiro yafeesi era nategeeza n'Abaganda ffe tetulwanyisa yafeesi ya Katikkiro tulwanyisa omuntu omukyamu agituddemu agifudde ey'okuzanyirako n'ebyokuzanyirako ebyobufuzi bya Museveni nga basaanyawo Buganda ffe tulwana n'amayiga omusajja omunyalonda yajja okusaanyawo Buganda tetulwana na ofisi ya Katikkiro kubanga egendagendamu omuntu omulala obaddi egendagendamu omuntu omulala kubanga awo tebagabawo kifundikwa tebasumikirawo nkiddamu gwenga gwe office egenda sigalawo negwe mukwagalako oyagala baleeta omusumisi akusumike bakwase ekifundikwa n'effumu bakusimbiramu n'omuvule oba n'omutuba gw'otulemu olema kuvaawo gwekyoyagala kati basabo ne banyabo omwami ono obutaagala Kyagulanyi tebutandise leero mu byobufuzi wano bwatandika mabega kubanga ettaka lye Busaabala lyaluma Mayiga n'abali Emmengo kyobula nti baaliseddako ekitundu naye ono okubalaga nti ndi muzzukulu wa Buganda tana kigambo na kimu kyeyogera kubanga buli Muganda alina bwasendebwa ku ttaka wattu ebirowoozo bimutandikaga nti Ssaabasajja Kabaka yanvuddemu naye nga tannakuvaamu ababbi bali Emmengo bakozesa Museveni okukola buli kimu kye baagala okukola okukyasa Ssaabasajja Kabaka era n'ekyo gwali mutego Robert Kyagulanyi Ssentamu ave mu mbeera alumba Obwakabaka nga ne Kabaka amutwaliddemu tugenda mu maaso wagenze mu maaso n'ogamba bw'oti obunnyonnyola ku bibungeesebwa nti waliwo abamu ku bannabyabufuzi naddala abava mu kibiina kya National Unity Platform abatakkirizibwa kugenda kugimu ku mikutu gya Buganda egya radio ne TV and some people bakikuteekako that kiragiro kyo true how true is this si kituufu nze abagenda ku TV oba ku radio ez'Obwakabaka sinze mbalonda sirondangako ne mbagamba nti mutwaleyo Adamu ku nkuluno y'abayogera bo abaddukanya TV basalawo okusinziira ku mbeera ani gwe basobola okukyaza n'ani gwe batajja kukyaza enkola gye tulina mu Bwakabaka ebitongole by'Obwakabaka tubiwa obwetengereze CBS erina board erina n'abagiddukanya mu luzungu kyemuyita management team ne BBS erina board erina n'abagiddukanya nze kyembagamba
abaddukanya ebitongole kati ng'ebyo ebibiri ekisooka mulina okusoosowaza ensonga z'obwakabaka kuba fe bannyinimu fefe bakiyita batya mwe bannyinimu fefe bannyinimu mulina okusoosowaza ensonga ebyo bisekerwa omanyi nabagambye we omuntu nga oli wakabano tobula bingeri gye weyo kyabule weyiwa ez'abakadde noziwamu amanda emki embogo omuntu nga wakabano tabulwa ngeri gye yeyiwamu ez'abakadde amanda azeyiwa bulungi nnyo ng'omwami ono ensi yonna ekimanyi mu myezi 3 emabega njagala omuntu yenna awuliriza CBS oba BBS telefayina ombuulire emyezi 3 emabega kwena badde bakuwulima lwakyagula giro ku TV yabo BBS oba CBS mbawadde eddakiika emu ntereko ku comment okuva navane nga nti omwami oli yayise ekiragiro tebabakuba luyimba lwakyagula nkikuba ku TV kakuba ku radio njagala nange nti mu myezi 4 emabega abadde awuliza nnyimba za kyagula ku BBS oba ku CBS nava nempisa information nenkola ne post ku Facebook yange nembagamba Salonga Mulenge gye yayisiza order BBS CBS zombi teri kuba luyimba lwakyagulanyi bazisangule ne mu database ya CBS ne ya BBS mwane post nazikola wano mwenda mwaliko wano ne post nenzikola kati ayogera ki CBS ebitundu 5 ku buli 10 ya mayiga BBS ebitundu 5 ku buli 10 ya mayiga ati wanagenda kwongera ko Amanda mu mbogo ulira ezikwata kabaka naki ensonga z'obuwanga n'ennono okulakulana kw'abantu mulina okufa ku bavubuka nadda wano ida ko wagambidde wano eyina n'abagiddukanya mu luzungu kyemuyita management team ne BBS eyina board eyina n'abagiddukanya nze kyembagamba abaddukanya ebitongole kati ng'ebyo ebibiri ekisooka mulina okusoosowaza ensonga z'obwakabaka kuba fe bannyinimu fefe bakiyita batya fe bananyinimu mukiyita batya fe bananyinimu fe bananyinimu bannakintu be bannakintu bananyinimu kala togambye CBS ekwatako era babo oge fe bananyinimu bino bigambo bibyo nkwata mu videos zo manyi nagego jja kwogera videos nzija kukwatamu bwe kenyi yogambye fe bananyinimu fe bannakintu nanyinimu bakiyita batya gwe si yogedde tanka kudizayo ayogere mu amagamaga bibyo bigambo byo era n'abagiddukanya nze kyembagamba abaddukanya ebitongole kati ng'ebyo ebibiri ekisooka mulina okusoosowaza ensonga z'obwakabaka kuba fe bannyinimu fefe bakiyita batya mwe bannyinimu fefe bannyinimu mulina okusoosowaza ensonga ezikwata kabaka naki ensonga z'obuwanga n'ennono okulakulana kw'abantu mulina okufa ku bavubuka mulina okwogera Oluganda mulina okuwa abantu bonna omukisa ne bajja ne boogera ebiddako nze sibeerayo sinze nze nsunsula amawulire agasoma ku radio sinze ndeeta abo aboogera for example twalabako omu ku bakozi ba radio bwe yali egweyo nagamubuuza oli era namuyita nemuyita abitebye akaseera ke yayitamu tekaali kangu yabyogera mu ngeri yakyo egyo ndooza kwejjako bali abaali bamuteekako akazito naye nga sinze nnonda abantu abantu bannuupu bangi babadde bajja ku radio naye sibe basoose waliwo lwe natuukirirwa nga nenuupu tenatandika waliwo omanyi bano bamukaaku mukaaku mu DP omayita DP block bajja okundaba wano we wakulu ogambye nti wayita Medi Nsereko abitebye ate redio banga siiyo ngera siggwakuli ebiwerezebwa ku mpewo Medi Nsereko kyayogera wamuyita kumukwestioninga ki era mukunya ku nsonga ki n'ogamba nti yakyogera kwejjako bali bamutaddeko kazito yandibadde ganze sinze board of directors oba sinze producer yagamba abuuza mayiga kano kakabaddiremu katomo kawulire naye sibe basoose waliwo lwe natuukirirwa
aba ngane nuputina Lindako. se ndeta ababogera for example twalaba ko mu bakozi ba radio bwe yali egwero naga buzo oli era namuyita ne muyita abitebye akase era namuyita ekigambo n'emirundi esatu kitegeeza mu makkati awo oyina ebigambo biwabuuka buwadde ogenda okwogera ku information gye nnina oyagala government nsereko sebuli ba siyaasa okusinziira ku information gye nnina ate nga nakibagamba ddala nogoyi ayagala government nsereko olw'okumwabya naga nti radio yani buuza mayiga kati bweyogera ekigambo nti namuyita emirundi esatu ng'obuuka ennyukuta eziri awo ku sitole gy'ogenda okuba gy'obadde ogenda okubawo nga na information nga nti ogezaako nnyo okwagala government naye okyanoonya buzito ki nera kigenda kuvaamu ki muwulire wano nga nanagira kyenjagala musooke muwulire kati mulage nti mmedi byeyogera ali abitegeeza Uganda mwino okuwa abantu bonna omukisa ne bajja ne boogera ebiddako nze sibeerayo sinze nze nsunsula amawulire agasoma ku radio sinze ndeeta abo aboogera for example twalabako omu ku bakozi ba radio bwe yali egwero naga buuza oli era namuyita abitebye akaseera kayitamu sorry lindako mwina okusosowaza ensonga ezikwata kabaka naki ensonga z'obuwanga nennono okukulaakulana kw'abantu mwina okufa ku bavubuka mwina okwogera oluganda mwina okuwa abantu bonna omukisa ne bajja ne boogera ebiddako nze sibeerayo sinze nze nsunsula amawulire agasoma ku radio sinze ndeeta abo aboogera for example twalabako omu ku bakozi ba radio bwe yali egwero naga buuza oli era namuyita abitebye akaseera kayitamu tekaali kangu yabyogera mu ngeri yaki ejo akaseera kayitamu tekaali kangu ekyo kyembadde njagala akaseera keyayitamu tekaali namuyita akaseera keyayitamu tekaali kangu information gyenendaga nti oyagala mugoba naye okyagezesa maanyi media insere kalina maanyi ki influence kirabu mugoba kiki ekigwawo kyokyagezesa bwoti kati bandisebe n'abanyabo kano ke katambi omanyi byaffe tubeera nabyo Radio yange abera ku radio kyendala kocha abera ku kyendala kwabeera radio yange ngaba buuza mayiga nsere kuyadda mbuuza mayiga emirundi egi golowooza a senior journalist kukira ku level yansereko yandibadde addamu nti buuza mayiga emirundi ena ng'obuzaabuza abantu oyagala abantu bategeere yandibadde nsereka ga buuza mayiga radio yange era aligwe n'okonfaminga nti yasanga akaseera akazibu information gye ndinendaga oyagala goba nsereko naye okyaweeyinga buzito bwa nsereka azitowa atya singa avako CBS bagenda tugamba ki biki ebigenda okwogerwa kubaga wawamba Buganda bonna bwobuzingako buli mu ngalo zo abalange n'abambejja wabazingako ng'okozesa state machineries abataka wabazingako ng'okozesa state machineries abakutotokako mu ngalo balira ku nsiko Ssaabasajja Kabaka wamuzingako kati gobera mu media kyoyagala kyoyogera n'okyetuuma ku lwa Kabaka omufuula kifaananyi ndabi wamubwiraki olukiiko lwa Buganda aluzingako kyoyagala kirukolera ab'amasaza wabazingako ab'amagombolo wabazingako ab'emiruko abazingako buli omu okozesa kyoyagala b'otayagala bo n'ogenda ng'obajjamu mpola ng'okozesa amaanyi go kati ebintu by'oyogera gwe kennyini weekuba ggoolo ng'ensi ekuwulira nga wamba Obuganda ng'ogamba tokolera NRM nga toli mu programu za NRM
zoli mukutambuza. Wagenze maaso n'ogirega. Bwoti. Namboza kati nze ndi Katikkiro mulamba. Katikkiro ayinza okugulana n'omubaka wa parliament. Adamu naawe. Nze Kabaka ow'ebweru. Ebyo tobiwulyanga abantu babyogera. Kimanyi. Ow'omu mbuga. Kati Katikkiro ayinza okugulana n'omubaka wa parliament. Ntya ku nsonga ki? Nze bannondereyo omukono gye bamulondera. Nze ndi wa kibiina kye. Ssaabasajja yakulonda. Ssaabasajja yannonda. Ate Nambooze yeddira Kkobe. Temulina mbeera yonna eriwo. Waliwo bye boogera omanyi nakugambye nga tutandika okwogera. Nti waliwo bannabyabufuzi. Omanyi omuntu anoonya waanaafunira omuwaatwa. Oluusi emiwaatwa egyo gye gibasuula mu ntata. Oluusi gye basuulayo mu ntata. Oluusi bayambibwa. Nambooze baatukwata ffenna. Bajjukira nga batwala. Mu 2008. Gavumenti eno efuga yatukwata. Ne batukunza ne tubonaabonera eyo mu bugwanjuba bwa Uganda ebitalojjeka. Wasoma ekitabo kino na Teron kye nawandiika. Wangi? Wakisoma? Adamu ndo mwirufu. Sinaba kukimalayo. Oyinza okumbuuza bye sinnamalayo. Kisomo kimaleyo olabe mulimu essuula ekwata ku kuwambibwa kwaffe twalina Nambooze. Era Nambooze abantu okumumanya yamanyibwa nnyo bwe yali ayogera ku radio CBS ng'ajja n'emiramwa gy'ayogerako. Kakati ne watondebwawo akakiiko akaasomesanga abantu ku by'ettaka. Nambooze n'alonderwa akakiiko ako. Ne batalaba Obuganda ne boogera ebintu byali birungi ne bawulirwa ne bamanyibwa. Era nze ndowooza awo yasinziira okulondebwa ng'omubaka. Kakati nze nnyinako kizibu ki? Sikimanyi, nze simuyinaako kizibu. Ekibuuzo ekyo n'okibuuza ye. Kuba nze wali ompuliddeko. Watali Nambooze azaakola entambi ez'enjawulo ng'ayabya akasajja kano. Mujjukira video gye nabazanyirako olw'olumu nga Nambooze abagamba abatukwata n'akasajja kano naye akasajja baakata. Twasigala ne batwala mu kooti ko nga kali waako kali mu kulya bikepere. Kati ono kyeyakabuuziza ne kavayo ne keedifendinga mu baakatwala tebamutwalangako wantu wonna. Ono baatwala Sseggona ne Nambooze. Kati avudde nze Kabaka wowe tobuulirako ebyo mabyogera mukulu. Tuzze tukunnyonnyola abantu bazze bakunnyonnyola. Kabaka Muganda abeera ogu. Omu Mayiga tuli Kabaka. Abasajja bavumizibwa Oluganda bamanyi obulombolombo neno bazze bakunnyonnyola teri Kabaka Muganda abeera omu. Teri Kabaka w'ebweru. Oli w'ebweru Kabaka w'omunda yaani? Mukulu. Oli Kabaka w'omunda yaani? Kankabadiremu wano. Kankabadiremu wano mukawulire. Mulira bulungi nnyo. Nambooze kati nze ndi Katikkiro mulamba. Katikkiro ayinza okugulana n'omubaka wa parliament. Adamu naawe. Nze Kabaka ow'ebweru. Ebyo tobiwulyanga abantu babyogera. Kimanyi. Ndi Kabaka ow'ebweru ebyo tobiwulira abantu nga babyogera. Mukulu wasanja Carol Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulenge tulina Kabaka ogu. Ye mutabani wa Ssekabaka Muteesa. Ronald Muwenda ow'okubiri. Kati bw'ogamba oli Kabaka ow'ebweru tulina Kabaka ow'omunda. Kyogamba kati abantu kye batategeera kikino kakibannyonnyole. Nabagamba nti Mayiga ng'omuntu mu regime ya dictator Museveni banyabo ne bassebo. Mayiga yawamba Obwakabaka era ye Kabaka. Buli mukolo gwonna gwakola gukola nga Kabaka. Y'ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka temukyamulaba yamuwamba. Kino muyinza okulya nga abawulira ekintu kipya. Mayiga yawamba Ssaabasajja Kabaka ng'amuwambisa magye ga Museveni ku biragiro bya Salimu Sale. Y'ensonga lwaki atambula n'omusimbu nga lubuga we Agnes Naabaluga. Njagala obulyo Katikkiro mbu kyanga lubanga lwa mini abeera nga Mayiga ng'abeera ku media 24/7 ng'agezaako nnyo okubuulira ensi nga bw'ali Katikkiro wa Buganda buli kimu akikola. Kabaka baamuwamba.
musajja tuye waggulako n'atambulako n'afuluma n'agenda baamuwamba tebakyamukizadde okujja Mengo wadde okubaako statement gy'akola tobula mu kaseera abeera mu media ekifaananyi kyasiigira eggwanga ye waali kabaka takyalina mugaso muganda ye waali nga bwagende kabaka oweebwe kamala byonna mukitegeera kansooke nkusiigira ekifaananyi mukitegeere bulungi nnyo Ssaabasajja kabaka tasigirwa era buli muntu ajja mu Buganda aba ayagala kusinkana Ssaabasajja kabaka ne bwe kuba kusalawo nsonga ya Simba mu Buganda Ssaabasajja kabaka yalina okukola ki yalina ogisalawo wabula bano bakwata Ssaabasajja kabaka ne bamukola buli kikolobero kyonna ekikolebwa ku muntu ne beewambi n'obuyinza ne babuwamba nabaga Ssaabasajja kabaka omuntu ali na Biblia bamutwalayo ng'enkomekerero gye yali erina okubeera ne mumugjayo ku kifuba nga bamukolera dda program okumulangirira nti Ssaabasajja kabaka yava ku mulamwa ompulira bulungi nnyo omwami ono ne yeewa endagaano ya myaka 10 nga bali ne Agnes Nabaloga ne bajjako kabaka Powers of Anthony mwenna abantu bamanyi ye muntu okubanga okiikirirwa munnamateeka nga tokyalina buyinza buli kyonna munnamateeka ekintu kyolina okukola yakikkolera nga tokyalina buyinza oba omuwadde buli kintu kyonna oba bank transaction or anything concerning with your right lawyer yabaagirina Ssaabasajja kabaka bamuggyako all his personal rights Mayiga Sarah Kakere Agnes Nabaloga David Wasajja Kiwalabe Male ne John Katende bamuggyako his personal rights Powers of Anthony bazitwala ne basindika Nabagereka akole company akole kitongole simanyi kya mental health twakikomya mu kubo kikubali kiyika Windows ne kikomaawo oyo ntumuggali awo n'akomaawo kibali bavuga kye tuyita premeditated statement okujja ogamba kweyaga nti nze ensonga z'obulwadde bw'omutwe ziri personal namubuuza mu family ya mwani alinamu akajabangu oba gwolina akajabangu oba bana mulimu alina akajabangu nga tewali waabo alina akajabangu so what was personal to that issue kubanga baali baagala kira mutemanyi gavumenti ya Museveni bwekola bintu byayo bakuleetera ekintu awo ng'okira kijja kitambula ninga oyinza okuzoba kintu kitambula kintu kyako kigenda okutuuka ne kikumanga ne kikulya nga tutegedde kati baasindika ono ajja ateekawo kipulogulaamu ng'amaze okudrivinga ebintu byabwe bye bawanga Ssaabasajja kabaka empeke zimusiimuula empeke zino baziwa ne kabaka w'e Bunyoro mwenna Abanyoro abali kuno omukama wa Bunyoro yasiimuuka yavaako era prime minister wa Bunyoro kati yafuye komando waayo n'abataka bonna yabagoba era ekiri Bunyoro kitokota sikisaanikire the same system ey'e Bunyoro lwakuba tufe twagibuka bagala tusobola okwogera kabaka Bunyoro bamusiimula Windows laptop nkalu kati bali bagala okukola Ssaabasajja kabaka bamuwa amalagala agamusiimula obwongo lwakuba agamwanga jjaja mwanga yagamira bali baali baza tebagawaye ika video nchakalina yirwa chimba obudde tukyalina mayinza enjala balaga ebintu bino nga biriko bwino kamalo kati nkola kaka sibyange bimbula kiro no mwaka yivu. I'm honored to stand before you today on behalf of the Kingdom of Buganda under the Ministry of Social Services and the Office of the Nabagereka to speak about the importance of Nabagereka Mental Health Initiative and awareness campaign in as far as that is concerned. This campaign, originating from the heart of the Office of the Nabagereka, holds profound significance for the Kingdom of Uganda. As we launch our inaugural mental health awareness campaign, which is themed Shine a Light, Eliminating Mental Health, we shine a spotlight on mental health issues in Uganda. Therefore, today marks a significant milestone in our journey towards fostering holistic well-being and empowerment within our communities. For me, this cause is deeply personal. Throughout my journey, I have witnessed firsthand the profound impact that mental health challenges can have on individuals. For me, it's kind of personal, because first of charity is personal. What went wrong with that program? Abafere boogera oluzungu, abafere bambala bulungi nnyo, omufere asobola okuteeka omukolo gwa milioni 10 ng'agenda kufera akawumbi kamu. Nkiddamu. Omufere asobola okuteeka omukolo gwa milioni 10
nenga target ye ya kufuna akawumbi kamu okuva mu mugomukolo abagenda okujja bafere abagenda okujja ku gomukolo kati yono kyatoka ku project yeno bwe namalo gikuba abazungu boogera abafere boogera oluzungu abakumpanya boogera oluzungu bambala bulungi nnyo kyatoka ku twagikuba kanka badire omanyi mwagala kuseka mwagala nnyo ebyono ffe okufuna ebintu byamakulu mwagala nnyo ebyonoonese kanka badiremu bombuuza ekiri personal ani yagwedda lwe wammwe ngomwali mukolera program ogende it's a bit personal kanka badiremu before you today on behalf of the Kingdom of Buganda under the Ministry of Social Services and the Office of the Nabagereka to speak about the importance of Nabagereka Mental Health Initiative and awareness campaign in as far as that is concerned. This campaign, originating from the heart of the Office of the Nabagereka, holds profound significance for the Kingdom of Buganda. As we launch our inaugural mental health awareness campaign, which is themed Shine a Light, Eliminating Mental Health, we shine a spotlight on mental health issues in Uganda. Therefore, today marks a significant milestone in our journey towards fostering holistic well-being and empowerment within our communities. For me, this cause is deeply personal. Throughout my journey, I have witnessed firsthand the profound impact that mental health challenges can have on individuals. For her, kulwe asinkanye ekintu ekiri personal ate nga kiri first hand. Kiri personal. Sanga lyambogo yayika Windows, tata yayika Windows, mama wani yayika Windows mu project wali okola. Kati bukyanga tujikube ebiroddawa. Ati temuyina nso mwizo okudda mune mugikola nga mu challenge nga byenjogera wano. Kumwe mba maite temwakaza mulinga basazi bebyayi kokkubo. Mwizo okudda mune mugizo okuze sawa zino. Mbolo kuba njogeddeko. Kati kyekyali ekigendererwa ekyo. Kati mayiga mwalo kujjako Ssaabasajja Kabaka. Ne yewe bane bamyo myaka 10 bamujjako Powers of Anthony, bamujjako Powers of Anthony. Kati nga kyonna kyebagala okulaga public. Essaawa zino. Nti teri asobola kugamba Mayiga nti va ku Bwakatikkiro kubanga Mayiga jabagamba. Kati omuntu gwe twagamba nti yakyalako omuntu yakyalako oba omuntu yayiika Windows byayogera bina muyinza obikkiriza nga yayiika Windows. Olubiri balugabye tanti yaleka lusayinize kane bwava nayogera mu lubiri talugabanga ekyo ate oli taliwo yayiika Windows. His argument and his orders, they don't matter anymore. Amasiro bagatutte. Tia ireka agasayinize oba kati avudde ogambu titi agasayininga it doesn't matter kubanga kati tali yayika Windows muntu oba yise Windows talina kyayogera kikizibwa mateeka kandi mukimayi bulungi nnyo. Kati kyekyali kigendera kyawe kyovola banti bwe twabasuuza Kabaka okudda bwe twabasuuza Kabaka okudda Kabaka bwe yadda Kabaka we yadda we waava obuzibu buno no linda akoto kiddamu kankiddemu wayinza okubaawo abagezaako okututawaanya naye okutuwangula kikafuuwe era mbasaba mukawulidde bulungi nnyo wayinza okuba aliwo abagezaako batawaanya naye okubawangula kikafuuwe bonga baani kyekiringa mukomba box bwanajja mu makaago n'atuuka n'okugamba abakyaze n'abaana bo nti mwategedde nti kati wano nze nfugawo kummwe kabire kitammwe kabeera nteri ayogera nze njogera ate nsobola obbawo obutomonere mufaanana ennyumba nenjitwala kati mukomba box ayimiridde akombako paasi wayinza okuba bakuteteganyiza luddawa
ekabonera nzimbuza mayiga wanyinza okuba bakuteteganya ekabonera erweza mu nyumba ya mwannyoko gye weddiza n'ogamba wagizimba ng'okyali muvubuka oba eri wakitawo gwe mwakwa ewuno yali luddawa. Where is him? Where is your father now? Mukulu tukutataganyiza luddawa bakutawakadaganyiza bakutawaganyiza luddawa. Fana nyibuluwa nabuwa. Buluwa. Meka nakasajja kalogulu mukayinza okuluga ebintu biva mu ssimu nga tomanyi n'obinonya nga tobiraba. Naye Kamala obinonya mpola mpola atubuulize tumuteganyiza. Unfortunately nga biri mu ssimu ey'endala. Naye wano njagala mubuuza nga tukuteganyiza luddawa. Ekabonera erweza oluddawa. Ludda gye tutugeza okutawaanyiza. Taata waaka aluwayo. Oye. Wano wetugenda okutawaanyiza wane wamwe wano. Wetugenda okutataaganyiza awo. Wetugenda okutawaanyiza awo. Wetugenda okutawaanyiza ku maka ga kitaawo. Ekabonera. Awo. So, ebiseera ebisinga bw'obanga oyogera ebigambo bukulunguze mu kamera weegendereze nnyo kubanga Abaganda tuli bakoowu nnyo. Ate Abaganda tukwata mu bigambo by'omuntu by'aba ayogedde. Ebigambo bye byogera nga tumaze okusuuza Ssaabasajja Kabaka era wajja mu kyaki ng'oluma n'emba. Ebigambo byemuwulidde bigambo bitukuvu eri buli Muganda yenna na buli muntu yenna. Ebisigadde mujja bbuulira ku lunaku lwokusatu ssaba zijja kuba bbiri ez'akawungeezi Omukama bankuumire nga mwongera okusabira Ssaabasajja Kabaka n'okusabira Buganda. Wabula temwerabira tugenda mu kaseera ak'akazigizigi mu Buganda ne mu Uganda. Kiddamu olunaku z'omwezi 29 ezaakonka ku mwezi oyo ogw'omwenda mbabuulira tugenda mu kaseera ak'akazigizigi. Lwaki kaakazigizigi? Kankunyonyola mu dakiika 5. Kankunyonyola mu dakiika 5 otegeere lwaki tugenda mu kaseera ak'akazigizigi. Asinzira ka video kano. Njagala uliza ka video kano bulungi nnyo. Ono Piraato bali mujjako interview. Njagala osinzire ka video kano otegere nti Uganda egenda mu kaseera ak'akazigizigi. Ka video kano kakadde mukko. Ono Piraato nga mujjako interview. I have no problem saying I'm not apologetic that Habyarimana died. To be honest, I don't care. France says that, I don't give a damn. I'm Rwandese. I had a right. I had the basis for getting involved in the armed struggle to liberate my country from Habyarimana, from the government he was leading. I've been a refugee outside Rwanda for 30 years. But you didn't have a right to shoot down his plane and to assassinate him. Well, I had a right to fight for my rights. But do you believe you had a right to assassinate him? No. But of course, Habyarimana, having been on the other side that I was fighting, it was possible that he could easily die. Imagine if I had died myself in the same process. Is it even surprising that somebody involved in a war can die? The French judge has no right to judge me in my own situation in Rwanda. He's not saying he wants to judge you, he's saying he wants to see you before an international tribunal. Yes. First of all, why fabricate stories? I say that Rwanda cannot move on until the real responsibility for the assassination of the president of your country in 1994 is established. To establish it, you need... Yes, the other aspect then is that one. First of all, I'm not responsible for Habyarimana's death, and I don't care. I wasn't responsible for his security. He wasn't responsible for mine either. And he wouldn't have cared if I had died. I don't care that it happened here. I was fighting that government.
the government that made me a refugee for all those years, for which I had the right to fight back, and the judge wants to ask me why? But my question was there is no responsibility. How can Rwanda it is move on and move forward until the truth has been established? It is moving on irrespective of not knowing who killed Habyarimana, because it is not such a big problem as it is a problem for Rwanda to have lost 1 million people in a genocide in which France is indicted and this judge is silent about. So France, Bulgaria have no right whatsoever to be making such a nonsense of our situation. And our people in Rwanda are making headway, they are rebuilding their lives, they are moving forward, I'm their leader, they elected me, and it is nonsense. Kati, ono yabera refugee emyaka 30 mu Uganda. Era emyaka 30 alina ebyogaga mu Buganda, mu Uganda. Alwanyisa gavumenti yawe jijjako omusajja Muganda. Abakolera gavumenti ya Museveni basajja Banyarwanda. Tulwanyisa ensi bbiri omulundi gumu. Lwakuba nti omuntu oyinza okukola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Abasajja bano bakola Tus Dynasty eya 50-year master plan. Wabula nga omanyi nti Katonda talyambulugunya oba talya paani. Kyebaabala ne Katonda alyabala kiki? Lwaki? Njagala omuwulire. Omukulu muwulire bw'ayogedde. He doesn't care. He was defending himself and he has a right to kill. But for you, you are there busy seated. Museveni and his family, they are eliminating one by one Baganda and the other tribes in Uganda. No one is defending himself or herself. But here are the real facts. Gano ge mazima matuufu. Mu 50-year master plan, baapulani gofuga Uganda emyaka 5 n'okweyongerayo nga n'abaana mu kiseera kye bajjako bakuze. Wabula bwe baali mu nsiko eyo ng'amaze okukozesa Abaganda, baatuna baganda nti nze bwe nfugako ebbanga lino gwogenda okujja ofuge lino, gwogenda okujja ofuge liri, batwalirize ekintu kino bwe batyo. Olw'okuba nti Katonda musajja mugezi nnyo, yabadde ebbali bwe bakulembeza sitaani, mayi sitaani bw'alaba ayidde gwagoberera. Museveni ne banne ye kennyini Museveni azza atuyambako okujjawo Tusi Dynasty empola. Buli muntu yenna gwe yali apulaniza okufuga ku Uganda kennyini amwettidde, amwejjirawo. Gwatase amukozeko character assassination. Bwe ngamba character assassination, abakozesezza ensobi ne babba ekifaananyi kyabwe ne kifa mu public, tebakyalina public image, ekyo ne kifa. Kati abaana baabwe bazadde abasinga obungi ku bikolobero Museveni kennyini byakoze. Abaana bennyini bati okujja obunyi okujja mu public, nize ne mutabani wa Agundi negwanyiza kino ngenda kujja nesimbe wa buli omu basigadde bali bweru bali bati. Baagala ekigwa kyonna e Uganda babenga bali ku safe side. Kati bano bemumanyiiko bano okuli Muhoozi Kanyero, okuli Didigi, Natasha, Patience, simanyo nani. Nono lwabo bonna. Tekuli muntu muna Uganda gwayagalako n'omu. Kati amama Mbabazi kennyini yamukolako character assassination n'amwana obutwa. Yo damage ya character publicly. Amama Mbabazi tasobola kuyimira wantu nabyo yalafuna obulwadde emitwalo 10. Samu Kuteesa wano mwategedde wano mu children bazze wano. Oyo naye yawedde. Tini yefunza kennyini yamukolako character assassination n'amuttira eyo na is nowhere to be seen. Balonda abaani bonna yazza abatta bonna abatta bamazeewo ani aliwo. Already ye ng'omuntu amagulu anagamanage luno Luganda, amagulu anagamanage awutukako physically bagamba ekituufu kiri nti oli ye taliiwo. N'ebikolobero kati ebikolebwa ebyobubbi bw'ensimbi okutemula n'okuwamba abantu bannakigwanyizi babyekoleranga bo kubanga bakyalina obuyinza obutinitini n'emmundu. Ebimu ebimu tabitabirinamu na mukono olw'okuba nti bano bakikola okukuumira entebe yaabwe mu buyinza, naye ye nga gye alina embyata kyamanyi nti bigenda maaso mu ggwanga kubanga kati already batestinga amazzi ne bagamba oli Salimo Sale talina waasobola kuyita, Didigi talina waasobola kuyita, ani agenda okujja? Kyobola bagala kulekawo kino ekifaananyi ky'ono kibeerewo mpaka naye ekifaananyi ekyo buyinza okukera kubula nga tekivudde mu buli kiki ekigenda okuddako. Batuuza meeting after meeting, what is next? Ekyo temukimanyi. Wabula mulimu eno simanyi
mulimu kunywa bunywi bia temusobola na kulowoozaako kigenda kuddako mu ggwanga eryo kulwokusookuta nabaga abasajja bapulaninga okujja abantu 8 nga bano bakimanyi nti basobola okumira mu pabuli baga nti bannayuganda kino kyekiriwe baagala kuleka nga agamba nfa nabo amanya nagabasomedde nga baddiremu yange tibawala bano ye Museveni agamba afa nabo kuliko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kuliko Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda kuliko Joel Ssennyonyi Leader of Opposition kuliko Vice President Lina Zedriga kuliko General Kayindo Tafire Mavia Kuku kuliko General Katumba Wamala kuliko banadini abakatoliki banadini abaisiramu kuliko Gajjaffe ow'Isiramu Kasimu Nakiringe abantu bali 8 baagala bajjawo nti bane bajjawo ebifana by'abantu abo yose bino abafudde abala basobola ba controllinga kuba ekifaananyi ng'abantu bano bonna tebaliwo muli mu bend over bali babalaga bitundu bya kigoloza lwaki Minister of Ethics and Integrity kyogamba teriwo tefuna budget Minister of Ethics and Integrity tefuna tefuna budget wa Minister of Ethics and Integrity taliwo gozachi bali social media buli muntu nabera ono kati abachala bambale dalengo eziraga biology ne physics ne chemistry kati avubuka abayika Windows agula data nenga ze kunonya kufana nobo natandika kubafana inabuza nabuza wali nga yegwe muri mbo chimule social media tali kirala kati yemo sebene chimete big number of Ugandans bali na mentality eyo bagala ebintu byobusego so nga ate Ministry of Ethics and Integrity nebo yogere kigambo nga kiwumula basobola okufuna ne bakwata babaletedde abaana abato batetekeddwa na kwenda na simu kati batambuza obutambi obusegu omwana ajja mwana muto tanetuuka bamwambaziza engoye za kikazi kikulu najja ne yeemolangera malaya nze ekiri mu Uganda akikubuulira yasiyandi omwana muto tanaweza myaka 18 bamutusibyeko nenga omwana ebitiko bya malaya baze myaka 3 mu kwetunda nenga omwana myaka 16 kubanga bakikola intention bamanyi eri abavubuka abato abatuuse mu kisira ky'okwetegera n'okutegera olukulonda bonga bakimenti bagenda bateekamu eyembeera wamalaye gwokimanyi nti obutambi bwa nuduzi butambula okusinga mulire gw'omuntu yafudde mu ggwanga wakitiibwa wabusinga okutambula amawulire ag'okubba essereze mw'omusolo wabusinga okutambula amawulire nti babbye sente z'eddwaliro oba oluguudo balwa kubanga bakimanyi waliwo generation nga yo erimu ekyo bagiseetingidde ekino mudakitegeera kati bo be baagala okukola ebyo ovuka nakwata essimu kigambo ku kisose pa kugise ngaawe mulabu we muzi teri yadde yamu sanctioning teri wadde munnamateeka yataddeyo musango nti okuwomula kususse bawe mulabu lulimi Luganda mind you teri kabere musoga awumula mu Luganda kabere munyankole awumula mu Luganda kabere munyalwanda awumula mu Luganda wawuliddeyo mayiga nga akondeminga ebikola by'okuwomula ku social media nga bakozesa olulimi lwaffe Oluganda kati essaawa zino social media yonna eriko bikola byakwogera ku mbozi za kuvuga mpanka baana bato babuwala babulenzi abantu abakulu bali ku mbozi ya kuvuga mpanka ekintu kyagudde mu America buli akutte essimu naye nga national matters tebasobola zoogerako kitwale nti omwana w'obulenzi alina essimu ebintu bino abiraba ajja kwagala okumanya ebintu bino byebiki bikola bitya kitwale nti bamalaya batadde ku social media abalaga ebitundu by'ekyama n'okwambala engoye zisimith through muwala w'alina essimu teenage ayagala okukola ekintu ekyo bakikola batya okufuna fame bw'otakikondeminga omwana wajja ggwa mu katego keekamu n'osigaza omwana jukira omwana w'omuddugavu omwana yenna myaka kuva ku myaka 10 kutuuka ku myaka 18 abaana bali experimental baagala nnyo okuzuula ekintu kino kikola kitya but nobody cares Minister of Ethics and Integrity Uganda Communications Commission they don't care kubanga kibaagala mu kibabazimba mubere ku ekyo kuno kuliko abantu nga bo okubula teri abakwata teri wadde amuvunaana kubanga kibaagala
Lwaki bakizimbira baana bammwe njagala obulira ku famire z'abasajja nga kulikamu gosanga ali kumbozi okuwemula njagala obulireyo Hatukuno wano musumba Bible and politics agambo spirit of adventure nga mutabani wani nga ya adventure nyo jja kunyiga ne Bible ogikumeko omulyo ebeni nga atandise spirit of adventure ojja kumako omulyo esimu omutane ku police bamusibe eno mata ya maanyi nnyo morals z'abaana zigudde tetukyalina culture abaana bizezengere kati kubanga community gye tulimu tekyali governable aba responsible okumanaging ebintu bino Uganda Communications Commission Ministry of Ethics and Integrity, they don't care kubanga chimo system. But bwetwogera ku system, kebere mu America, ebintu bikolwa ku TikTok zagala mu America tebabikola. Nkusiba kuno. Kuliko omuntu ali mu Europe. TikTok zo mu Europe zikifanagana TikTok zo mu TikTok ya Uganda kubikolwa bwako. TikTok ze Bungereza ebikolwa bwako bibikolwa ku TikTok za Uganda. TikTok ze Canada ebikolwa bwako bikolwa ku TikTok za Uganda. TikTok zo mu America ebikolebwako byebikolebwa ku TikTok za Uganda. Lwaki? Ne bakwatira abaana basatu nga bagufudde mugano gwakuwemula ng'ekibatwala mu kkomera kusiwemula toyinza kuddamu kusanga muntu yenna ng'awemula ku social media toyinza kuddamu wadde ne bakwata abawala babiri nga bafulumiza obutambi obusiba nga bakusibye emyaka 3 lwakufulumya nooduzi zo toyinzamu kusanga muntu yenna ng'agenda fulumiza nooduzi zange tekibanga tekisoboka kubanga system bagitadde oli katali wayagala okutrendinga just ye recording au video biri busatu na ngabota olinga bamugamba no awoko tefe tugenda kuvunaana just wekaze ng'omusazi oyayiko kuogetya mwana bimutya mbongeremu yenzo ligino walwagamba walwaleta kubanga bo kibagala ekinaito muna kitegeera kale banywanyi nakulaba paka tunaba akachadde mukirizo okugenda kwa ikono video rale komi wano tujja kusekana ku Lwokusatu mu mwezi mpya mukama 2012 bali kuberako bali gobera platform zenjawulo batumideko mu ndabo tukole meme jimu okwetole gwanga lyo n'ensi yonna temujja kumulamwa ogwo njero tumira baganda babe wala comrade bali mu gwanga lya Canada mwe bali nnyo mulimo gumukulu gukole kalakasa njero tumira ku baganda bali South Africa mwe bali kwekalakasa abali mu America mwe bali nnyo bali n'abali mu Bungereza mwe bali kola mulimo ogwo ensi yaffe tuyino girwanira mpaka kuulira bubi na hivi sigadde byonna buli muntu gwono manya oyagala kuza kizezengere sulo muggo yono n'omwana bobo oyagala omwana wawase oba afumbibwe muteeketeeke mulungi bobo oyagala yinge bovuzi b'empanka mulekabere mbintu by'okuvuga empanka ojja kubula omuzzukulu bobo oyagala kulonda amalaya abato abali ku international level nga bakyaso bali mu bali myaka 16 mugende mu maaso nga UCC ne Ministry of Health basikola abaana bajja kuwoneka mulungi nnyo kuba bona balina amasimu waba baagala nnyo okukola adventure kale video wedde kama bakomere